Okay. Bannayuganda bannankyukakyuka bamaze ebbanga ddene nnyo nga baagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Era so many efforts ezikoleddwa okulaba nga eggwanga likyuka. Okutandikira ku Paul Kawanga Ssemwogerere, okudda ku Kano Kizza Besigye, and right now ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bonna babadde bakola bukubirire okulaba nga bamaamulako obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni. Bannayuganda bwe batandise okulaba right now nti bukyamu era tebusaana kubakulembera. Mweri ebbanga ne efforts zonna bingi ebizenga byogerwa, naye nga ffe bannayuganda be babigamba twesuulire gwa naggamba. W'owulira ebigambo ebyayogerwa mu biseera nga Oweekitiibwa Paul Kawanga Ssemwogerere yavuganya Museveni, n'owuliriza ebigambo ebyayogerwa nga Kano Kizza Besigye yavuganya Museveni, n'owuliriza n'ebyogerwa kati bassebo ne bannyabo tebikyuka. Bye bimu. Naye olw'okuba nti bannayuganda abasinga twesuuleyo gwa naggamba, we always give a deaf ear to what we hear. Tumaliriza tubirisaawo weebityo. Waliwo obubaka obusafesinze ku mikutu gye mugatta abantu. Obubaka buno nga bwalekebwa omugenzi Alhaji Hussein Kyanjo ng'ayogera ebigambo byeyogera emyaka 15 emabega bassebo ne bannyabo. Birabika nga bisafesinze right now. Byeyogera bye bitandise okulabika right now. Munaye nange nfunye omukisa owulira katambi kaneyo ne ngamba sigenda kawulira nzekka. Ne bannayuganda kabakawuliremukko. Katukomewo after this. Okugamba tugenda kuddiza bayindi byabwe. Njagala oyita ono Moses Ali programu eyo gifule ya luzungu. Kubanga Oluganda tajja dusobola. Omubuuze takyajjukira nti Idi Amin yasasula abayindi sente zaabo. Na account number agimanyi, ne bank mubateke sente agimanyi, n'Abangereza bakimanyi, n'Abamerika bakimanyi. Museveni ne yeekobana n'abayindi n'abagamba mukomeewo mujja kumpa loke mumpa nze mbaddiza ebyammwe. Ffe n'atuguumaaza nti mbaddiza bya bwereere. Bone batunda. Okitegedde? Eyo ne tuvaayo. Naayira okuweerezanga abaana okugenda ebweru. Edda bwe wasomanga tekyakwetaagisanga kubeera ng'ova mu famire emanyiddwa. Bwongo bwe bwakwemiriranga. Era gavumenti okuva edda zaayagalanga abantu baazo. Oba ya UPC, oba ya Idi Amin. Naye baagabanga tulina scholarship 8 nti ye tujja gabako scholarship 75. 5 tuziwa abantu baffe. Kati abantu 75 nga bava wonna mu Uganda abatali kusosolwa. Ne balitera abawagizi baabwe 5. Bano baakikyusa. Eggwanga lonna baligabira 5, 75 zibeera zaabwe. Eyo vaayo. Wajjawo enkola ejjanjaba abantu ebweru bagenda bakola mu byabwe nga banoonyereza. Gundi yalwadde. Oyagala president akuyambe. Era nange bantuka ko ne bagaba nayinza enkola mu parliament. Parliament bwe ne batenyambye mundeke enfe. Owulidde? Olwo ne mukwano gwange gwesiyatuukirize mannya akola Makerere yalwala ng'agenda kufa. Ne bamugajja tutwale wa president n'abaga nti sijja kugenda wa president. Nze nkola Makerere. Makerere batasobola kunyamba mundeke enfe. Kubanga ffe twamanya nti waliwo atulyaza amaanya ayagala twekwekamu atuperereze atufuule babi. Ensonga endala ebitongole kati ebireeteddwa ayagala aleete ebitongole ebipya. Mugenda kuvamu ensonga bbiri. Olumwami Nsibambi azimanyi ne Ssemuka kati basoma amateeka. Abantu abagenda okuva mu bitongole ebyo baasayininga endagaano za kontrakiti zaabwe. Kati endagaano ezo bajja kugenda mu kkooti nga bagobeddwa. Kooti egaye mugende mutegeeragane babasasule essente zaabwe ez'emyaka gyonna gye babadde bagenda okukolera ezo zife. Ateeke ebitongole ebipya ate alonde abantu abalala abateekemu. Kati kyo Bannayuganda bakyerabire. Owulidde ge magezi gaayiya okukola kaakati. Mwami Museveni agezaako okukola bino byonna okusasula abawagizi be. Ekyokubiri agezaako okusikiriza abatamuwagira ng'abawa essente z'akuŋŋaanya.
abantu benjagala okubategeeza bazaawa ebyobugagga byaffe byonna yabapanga dda yeye n'abantu b'amakage ye kategori esooka. Ebyokubiri be bantu abalondemu ab'emmanga eyo betuyinza okuyita westerners si bonna naye alondamu balonde era abatamuwagira tabawa. Ekibinja ekyokusatu be banyalwanda abalondemu Sewungu abamanyi n'abalala babamanyi be bafuna ettaka bagenda mu bitongole bagenda mu bwami babatwala ebweru okusoma bakomawo wano nga bagaba yasomye eki nti yasomye kino muyiye ekitongole tumuteekemu nga bakiyiya nga bamusaamu. Kaakati waliwo n'abawagizi b'NRM abalondemu n'abali mu ttiimu eyo n'abasembayo be bamaze okuwangula nga bafuuse bawagizi be nabo n'abatwa abawa ssente nnyingi era babaze okupereza bagamba tugenda kuwa ssente nnyingi naye naffe ojatuwaako kubanze baali bantuuse kwe bagamba nze samanyira ssente nnyingi nze ntambulira mu ssente zimmala bawulidde naye kakati ebyo Mwami Museveni byazaakola. Njagala okuddayo okuwakanya ekigaa nti abazungu baamuguumaaza. Abazungu baamubuulyanga ebitambula mu nsi ne bamuwa n'amagezi naye tewaliwo baamugambira nti oteeka okugoberera kino. Bwe yali mu nsiko baamuwakanya tolwana yalwana n'amalako. Bweyja ku Batatrade baamugamba tejja kukola yazikuba paka lwe yagwa. Kati mbitongole ebyo sijja kumanya lukala lw'amaanyi kulumalayo naye kankuweeka amanya gano. Mwami John Twino Musinguzi yasula UDB yakulirwanga Mwami Abasi Mawanda nga deputy we Haji Fazili Jingo Kasujja ne Mukyala Saida Boma nga mwakola wawe Mwami wa Oscar Industries Kiwanuka nga ya accountant wabwe era abagagga abasooka okufuna essente z'amazima bazijja mu UDB n'agibajjako n'agiwa Mwami John Twino Musinguzi n'agisuula n'agenda mu UCB n'agiwa Franka Mwine n'agisuula n'agenda mu Leerwe n'agiwa Enos Tumusiime n'oluvannyuma n'agiwa Karamagi ne bagisuula n'agenda mu Uganda Airlines n'agiwa Mbuyijana n'agisuula n'agenda mu Coffee Marketing Board n'agiwa Kakwano n'agisuula. Waliwo essente zaffe ezaali eza East African Compensation Fund waliwo ambassador bamuyita Katungi n'amusindika Kenya essente zo n'aziwutanya era ne bazirya n'abali mu gavumenti era nakyo abazungu bakimugamba lwaki Bannayuganda muziba buziba ne mukkiriza era abantu wana aboogerwako temuli Mulango temuli Muganda temuli Musoga temuli Muteeso temuli Mukaramojje mpase actually mu airlines omusajja yazawo airline nefuna amaanyi yali Mutyaba muganda wa Migado mbaka we Buvuma Mutyaba yagisuulawo nga bano bamulemeseza okugiwe yagisuula kakati agenze ayingira mu bitongole mu lukwero luno lwazaako agenze ayingira mu bitongole tukomye wakatunje Kenya yes kankome kwabo agenze ayingira mu bitongole akozesa amagezi abiri okutiisatiisa n'okusikiriza oba okuperereza. Ayingiridde ebitongole nga amasomero aga waggulu ne universities ba headmaster bonna gye bali abakanga era headmaster okuwangalira ku bwami asooka agamba ndiwe NRM ng'obasigala mu ssomero biriwo mu university abakanga lwakuba bamu bagumu owulidde kaakati n'agenda mu bitongole bya gavumenti edda abakozi ba gavumenti bakolanga mirimu gyabwe gavumenti bwegwa ng'enkya bakeera ku mirimu nga bakolera mulala bonna abakanga ayagala babeeri b'NRM n'agenda mu bitongole by'eddiini n'abayingiramu kati bannaddiini okwogera statement ey'olwatu basooka kuba kasimu kubanga bajja bawa emmotoka kuba ku Krismasi bajja bawayo ensako nabo bazuukuke batandike okukola omulimu gwabwe gwe tubasuubiramu. Takomyawo n'agenda ng'ayingira mu cultural institutions mu fizo obwensikirano kino kankyatule ku CBS okuva edda nedda Kabaka abeerawo naye mwali mulabyewa Kabaka gwe bajjuza amagye Katikkiro gwe bajjuza amagye ng'agali wakati
Kyali kisoboka okugamba nti tebalina security. Ne babawa abantu nga bambadde bulungi amasuuti n'ettaayi nga balina emmundu zaabwe mu biwatu nga tewali abantu. Naye bano bagiramu uniform nga kyagezaako okulaga ensi nti n'oyo nze mufuga, nze mukuuma. Kati abantu bagamba bwe tutaawo tunaakola bibanga byerwanda owerwanda nti bw'otaamuwe onookola oti. Owulidde ng'afuna 98 kati ebyo byazaakola. Kati kibuuzo ekyebuuzibwa nti abazungu bambuzaabuza ddi okutuuka ku ekyo. Abazungu bwe bamugamba nti olona mukyalawo abeere minisita wa education atakulanga wadde nasale school. Owulidde era abazungu bwe bamuwaga amagezi. Abazungu bamugambye aleete abamagye bakole ebibuli nga mutowe abakulembera operation relief creation. Salim Saleh Kino akkirize nti nemeddwa. Ensenenye mbadde sinabakwatula ayatule. Netubadde tugamba abantu babirabe. Era abantu abazze baweebwa ebintu byaffe ebyo nga Mwami Nsibambi bwagambye betulinza akakiiko kaddemu kanoonyereze ne buli baddi tugenda bazuula. Kati amateeka gonna gajjakyanga gattaka gaaki akolera ebyo bibinja byenkumenyedde byayagala abantu bafunemu emigaso. Naye Mukama yakola emigaso yagigaba guyinza okuzaala omwana omwagaliza nnyo afuuke kyoyagala naye Mukama n'agaana. Ffe twali badde tuva e Bukomansi ne tujja e Kampala abantu ne batuwuliriza. Nove Villa Maria nawe n'ojja e Kampala n'oboggola. Muyogera ki? Naye Katonda agenda n'agereka n'aga nti bano we bali naye ono gwendeese. Nga naye bwe yamuleeta Museveni n'amututeekako ne kino kibeeramu kati emyaka 3 n'okusoba. Hussein ki ekiddako kyanjo? Ekiddako bagamba Bannayuganda temukkiriza magezi Museveni g'akozesezza abalimba. Biri yabitta ng'ayita mu bantu be. Kati talina kipya kyagenda kukolawo. Ayagala kuyiya magezi gaddamu kukola bitongole bipya abigabira abantu abapya. Okay. Basebo ne banyabo oyo yali omugenzi Alhaji Hussein Kyanjo yeyayogera ebigambo ebyo. Kansubira nti Gwandaba oyina ekyokuyiga kyojja mu bigambo byo era n'okigattagatta n'ogezaako kikwataganya na buli kiki ekihappeninga mu ggwanga Uganda. Bampita Kali Lugambo Promax Simple